Weewaawo ntendeza Kristo era nebaza Mukama Katonda affe atusobozesezza n'olunaku olwaleero okuba nga tukyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama. Nkulamusaako gwena muganda wange ne mwannyinaze akyatwalira ddala eddaala ery'okuba nga weekuumira mu byawandiikibwa. Amannya nga bulijjo Mazima Kenneth. So olunaku olwaleero njagala tutunule ku mutwe gwe tuyita ekigambo eky'obwakatonda n'abaana baakyo. Ekigambo eky'obwakatonda n'abaana baakyo. Tugenda nno okuba nga tutunuulira Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'12 wamu ate era n'olw'13. Nga bulijjo nja tandika nga ntwala eddaala ery'okuba nga twejjukanya ebimu ku ebyo bye twatunuulira oba bye twalaba ku mulundi guli. Twategeera nti Kristo yeebeezaawo, ne tutegeerera ddala nti Kristo ye mutonzi w'ebintu byonna, ate era gwe musana ogw'amazima, ate era yagaanibwa eri ensi yonna. So olwaleero tujja kuba nga tutunuulira ku nsonga y'obulokozi nti buleetebwa gye tuli okuyita mu oyo amanyikiddwa ng'ekigambo eky'obwakatonda. So luli twatunuulira olw'Olw'omwenda nti okubeera nga tutegeerera ddala wa we tuli, nti olunyiriri olw'Omwenda n'olw'10 lwatuyambako okutegeera obukyayi obw'enjawulo obw'abantu bwe balina eri ekigambo, ate era bwe twatunuulira olw'11 ne lutulaga n'engeri gye yagenda mu maaso n'okuba nga agaanibwamu abo be yasanga oba abo abaali mu matwale ge. So ngenda tandika nga nsoma olw'12 n'olw'13 tutegeere biki bye tusobola okuba nga ate tuyiga okuva mu nnyiriri zino. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Olw'13 abataazaalibwa mu ssaayi newankubadde okwagala okw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. So kati nno awo wenjagala tusimbe amakanda gaffe. Bw'oba otunuulidde olunyiriri luno olw'12 nti lutandika n'ekigambo kye tuyita ekiyunzi ekya naye, ekitegeereza ddala amawulire amalungi agasonga ku kuzaalibwa okupya oba okuzaalibwa okuggya okw'Omwoyo. Ng'era okuzaalibwa okwo okw'Omwoyo kusobokera ddala okubeerawo okuviira ddala mu njiri eya Kristo Yesu. Nti newankubadde olw'11 lwatusomesa ne lutulaga nti yagaanibwa abantu abaali mu matwale ge, wabula olunyiriri luno olw'12 lutulaga nti waliwo ate abamu ku bo abaagenda mu maaso n'omusembeza mu Bayudaaya ne mu abo abamanyikiddwa nga baki ab'amawanga. So kino kikulu kyategeera nti okusembeza okuli wano mu Luzungu kwe tuyita receiving or received, nti okusembeza okuli wano kwe kusembeza okwannama ddala okw'abantu abatuuse ku ddaala ery'okutegeera nti obulokozi n'enkolagana wamu ne Kitaffe ali mu ggulu bisobokera ddala okuyita mu linnya ery'omuntu omu Yesu Kristo. Nti eri abo bonna Bayibuli egamba nti naye bonna abaamusembeza, bw'egamba bonna ezingiramu Abayudaaya n'abo bonna ab'amawanga. Ekitegeeza nti ku nsonga y'obulokozi tetugamba nti enjogera entuufu si yagamba nti olunaku olwaleero Yesu nkufuula okuba mukama wange. Kikulu nnyo tutegeere ddala nti newankubadde eyo
yenjogera eya bulijjo abantu abasinga gye bagenze maaso n'okutegeera, naye ensomesa ya Bayibuli tekkiriza ffe kubanga twogera bwe tutyo. Ffe tetulina busobozi bufuula Yesu mukama waffe. Ebbanga lyonna Yesu ye mukama, si ffe abamufuula mukama, wabula ye mukama. Wabula enjogera entuufu yandibadde nti olunaku olwaleero nteeka obwesige bwange, nteeka okukkiriza kwange nkusembeza ggwe Yesu ng'omulokozi wange. So bwegamba nti abo bonna abaamusembeza ne bakkiriza erinnya lye, kikyetegeeza? Kikulu nnyo okubanga tutegeera nti Katonda engeri gy'atuukirizaamu obulokozi bwaffe, oba engeri gy'agenda maaso n'okubanga ffe abafu ate atuwa obulamu obw'omwoyo, nti akikola okuyita mu kubuulira okw'enjiri. Y'ensonga lwaki mu nsomesa ya Bayibuli tulina okuyitibwa kwa mirundi ebiri, oba Katonda atuyita gy'ali okuyita mu ngeri za mirundi ebiri. Okuyita okusooka kwe tuyita the external call, era external call eyo oba okuyita okw'owabweru kwesigama ku njiri ebuulibwa abantu ab'enjawulo. Okuyita mu eyo enjiri tutegeezebwa Katonda y'ani, tutegeezebwa ki kye yatukolera, tutegeezebwa nti ffe baani twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye Katonda omutuukirivu ate omutukuvu bw'ati bwe yasiima n'awaayo omwana we omwagalwa Yesu Kristo, amukkiriza aleme okuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. So engeri eno ey'owabweru yekulembera okuyitibwa ate okw'omunda kwe tuyita inward call. Abo bonna Katonda be yalonda edda nga n'ensi yali tennabaawo, engeri gy'abasembeza oba gy'abaleeta gy'ali, akozesa okuyitibwa kwabwe okw'owabweru, abayitira mu njiri ebuulirwa, era enjiri ebabuulibwa abaami n'abakyala, y'enjiri ate esobozesa okuyitibwa okw'omunda okuba nga kukola kutya, kutuukirizibwa, ne bategeera nti Katonda bw'ati bw'ali okubanga yogera. So bwe njogera ku njiri ntegeeza enjiri ey'obulokozi, sigamba bwe ngamba nti ebuulibwa abaami n'abakyala, sitegeeza nti ate abakyala balina okuba baki, abasumba, naye ngamba bwe kituuka mu ky'okuyambako abantu okutegeera Yesu y'ani, gye tutambulira eyo mu matakisi, mu nguudo, mu families ez'enjawulo, ffe ffenna katala lyaffe okubanga tubuulira enjiri. Y'ensonga lwaki ffe ffenna tumanyidde ddala nti Bayibuli esomesa era neetegeereza ddala buki bulungi nti nno tewaliwo ngeri yonna bantu gye bagenda okuba nga bakkiriza amawulire amalungi okuggyako nga waliwo okubuulira okw'ekigambo. Balumi ssuula ey'e10 olunyiriri lw'e14 lutandika nga lugamba, kale balikaabirira batya bwe batakkiriza, era balikkiriza batya bwe batababuulirako, era baliwulira batya awatali abuulira. Olw'e15, era balibuulira batya nga tebatumiddwa, nga bwe kyawandiikibwa nti ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi. Olw'e16, naye tebagondera njiri bonna, kubanga Isaaya ayogera nti Mukama ani eyakkiriza ekigambo kyaffe. Olw'e17, kale okukkiriza kuva mu kuwulira, n'okuwulira mu kigambo kya Kristo. So enjiri kintu kikulu nnyo kyakukolebwa, yakubuulibwa nti Katonda engeri gye yateesa okuba nga ayingiza abantu mu bwakabaka bwe, enjiri erina okuba nga ekola ki? Yebuulirwa. Ate enjiri ebuulirwa erina okuba nga yeesigama ku Kristo Yesu. Tetulina kuba nga tudyeekadyeka bantu, jangu eri Yesu akoonye mukenenya, jangu eri Yesu awonye endwadde zo, jangu eri Yesu akuwa obufumbo bwo, jangu eri Yesu akuwa amaka, jangu eri Yesu otandika osuubula e Dubai,
oba mu Guangzhou China. Enjiri terokola. Enjiri yabo bannabyabufuzi. Enjiri erokola, enjiri etunuulira omulimu Kristo Yesu gwe yakola ku musaalaba e Gologoosa, kubanga erina kubuulirwa okuyita mu linnya lya Kristo Yesu yekka. Ekitegeeza nti obulokozi tebusangibwa wabweru wa Kristo, wabula obulokozi busangibwa mu Kristo Yesu mwokka. Era y'ensonga lwaki Bikira Batume 4:12 ffe ffenna tumayide ddala nti etutegeereza ddala buki bulungi ng'egamba so tewali mu mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okulokoka. Erinnya eritugwanira okulokoka oba eryatuweebwa lyokka erinnya erya Kristo Yesu. Amannya g'abalala gonna mannya ga butaliimu. Oba oyogedde ku Muhamadi, oba oyogedde ku Obusobozi, oba oyogedde ku Dalai Lama, oba oyogedde ku Shintu, oba oyogedde ku Krishna, oba oyogedde ku Bahulala, Eli Salasi n'abalala bangi amannya gaabwe ga butaliimu. Bulokozi buli mu Kristo Yesu mwokka. Ensonga lwaki Bikira Batume 13:39 eraga nti mwoyo mwokka mwe tusobola okuggyibwako ebyo byonna bye twetasobola kuggyibwako okuyita mu mateeka aga Musa. So tulina okubuulira enjiri eya nnamaddala, enjiri etutegeeza ddala ti Katonda mutuukirivu ate mutukuvu, naye bwe kituuka ku ffe ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Tewali omulimu mulungi gwe tusobola kwekolera okubeera nga tuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, n'omulimu gwe twandigambye nti mulungi gusobola otuyingiza obwakabaka bwa Katonda. Isaaya 6:6 etugamba nti n'obutuukirivu bwaffe mu maaso ga Katonda ze nziina enjereere. So teriyo muntu asobola kweyambako kubanga alokoka, kubanga Abaluumi 3:9 enyweza era n'egamba nti kale ffe si nze okusinga bo? Nedda n'akatono, kubanga tusoose okuwaabira Abayudaaya era n'aboonoonyi nti bonna bafugibwa kibi. Olw'ekkumi nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda, bonna baakyama, baafuuka abatasaana wamu, tewali akola bulungi, tewali n'omu. So bwe biba nga byebyo bitunnyonnyola ffe ffenna obwesige bwaffe bugwanidde kubeera mu Yesu Kristo. So Bayibuli ate akalala kenyweza mu Yokaana 1:12 ti abo bonna abaamusembeza yabawa obuyinza oba yabawa eddembe, yabawa omukisa. Kino kitegeereza ddala nti nno Kristo ekigambo eky'olubereberye, Kristo ekigambo eky'obwakatonda, ye mwene mwe tuyita okuba nga tufuuka abaana ba Katonda. Era kino tekyesigamye ku mulimo gwonna gwe tukola, wabula kyesigamye ku mulimo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kitegeereza ddala nti bwe tuteeka obwesige bwaffe mu Kristo Yesu, olwo tuweebwa eddembe, tuweebwa omukisa, tuweebwa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda. So Yokaana 1:12 byetasomesa bye bino wammanga. Tesomesa ffe ffenna abaatondebwa Katonda tuli baana ba Katonda. Waliwo olugambo olugenda mu maaso n'osaasaanyizibwa. Ffe ffenna twatondebwa Katonda, tuba twatondebwa Katonda era tuli baana ba Katonda. Era abantu bangi tubasensikana nga tubuulira enjiri n'omugamba gundi nno weetaaga okulokoka. N'agamba ate neetaaga nti okulokoka. Ate kyogamba nti nze simanyi tiwaliwo eyantonda ti Mukama Katonda. Nze nzikiriza mu Katonda. Era nze gw'olaba sikkiriza mu kintu kyonna kirala. Nzikiriza mu Katonda. Newankubadde ebya Yesu sibyetaaga, nze nzikiriza nti Katonda gy'ali, kubanga seetonda wabula ye yantonda. Ebyo byonna bya
kubanga bayibuli etusomeseza nti abo bonna abaamusembeza bo be yawa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda. So newankubadde watondebwa Katonda, wabula okufuuka omwana wa Katonda kitwala ng'okuba ng'obwesige bwo obuteeka mu Kristo Yesu, ekitegeeza nti okkiriza nti oli mwonoonyi, nti era wali onoonya omuntu asobola okubeera nga yeetikka obuzito obw'ebibi byo n'ekibonyoobonyo eky'ebibi byo nga si yeggwe wabula ye Yesu Kristo. Kikulu kyategeera. Ekirala Yokaana 1:12 kyetasomesa y'ensonga egamba nti ntino obulokozi mu Kristo Yesu tebwetaagisa omuntu okubeera ng'afuuka omwana wa Katonda. Waliwo abagamba nti ebya Yesu mubireke, mukungiriza nnyo, mulemerako nnyo ku bya Yesu. Kati kyogamba nti bwe mba simukkiriza sobola kubeera nga mbeera mwana wa Katonda, ekyo Bayibuli kyesomeseza. Tetugatta ate tetutoola ku ebyo ebyawandiikibwa. Bw'eba egambye nti weetaaga Kristo, weetaaga obulokozi obuli mu ye, ekyo kyesomeseza ate era ky'olina okuba ng'ogoberera. Si ggwe asalawo butya bw'ofuuka omwana wa Katonda. Katonda yasalawo butya bw'olina ofuuka omu ku abo abayitibwa abaana be. Ekira Yokaana 1:12 kyetasomesa y'enjogera eyogamba nti ffenna tulina kitaffe omu era ffenna tuli baaluganda. Bayibuli era enywezeza n'eraga bulungi wano wetusomye nti abo bokka abaamusembeza ne bakkiriza mu linnya lye be baana ba Katonda. Kye kimu kye kitegeeza nti Katonda si ye kitaffe oba si ye kitaawo, si ye taata wa buli muntu yenna ku nsi. Ate ffe ffenna ku nsi tetuli baaluganda. Katonda taata tumuyita kitaffe. Abamuyita kitaffe beebo bokka abatadde obwesige mu oyo omu we yawaayo omwana we omu yekka, Yesu Kristo. So era ne Saala era kitaffe ali mu ggulu terina kubeera nga ekolebwa abo abatalina bwesige mu Kristo Yesu. Buli kintu kyonna kitambulira ku Kristo Yesu. Engeri gy'oyanukula eri Yesu etegeeza ebintu bingi, oba ekuggulira ebintu bingi, oba okuggalibwa wabweru eri ebintu bingi, kubanga ensonga enkulu eri ku Kristo Yesu. Tetuli baaluganda ba buli muntu yenna. Ebyo by'okuyimba ebya Lucky Dube tukuba ffenna tulina omusaayi gwe gumu, ebyo byonna tusobola okwogera mu butonde bwa bulijjo. Yeewaawo abantu tulina omusaayi gwe gumu, ne bwe kituuka mu kyenzikiriza, bwe kituuka ku bino eby'omwoyo, abalokole tuli baganda baabo balokole bannaffe bokka. Ekyo kirina okuba nga kikola kitya? Kitegerekka. Era njagala okunyweza nga ntegeereza ddala ti Bayibuli tesomesa ti buli muntu yenna, oba mweru oba muddugavu, oba muwanvu oba mumpi, ffe ffenna tuli bantu ba Katonda oba tuli baana ba Katonda. Abo abaana ba Katonda beebo bokka abakkiriza, abaasembeza Kristo Yesu ne bakkiriza mu linnya lye. Ebisigadde byonna byakwerimba. Amazima galina okwogerwa nga bwe gagwanidde okuba nga kola gatya bwogerwa. So kikulu nnyo okutegeera nti ng'Abayudaaya bwe baali mu biro bya Kristo Yesu, abantu bonna bwe bali abatatadde bwesige bwabwe mu Kristo, bonna basigala nga baana ba Sitaani. Yokaana 8:44. So oyinza okugamba nti Sitaani tomwagala, naye mu kuba nti ogaanye okukkiriza enjiri eya Kristo Yesu, omaliriza ng'ogwa mu kategole ey'abo abamanyikiddwa nga abaana aba Sitaani. Kubanga tuva tutya mu bwakabaka obwa Sitaani? Tuva mu bwakabaka obwa Sitaani nga tutadde obwesige bwaffe mu Kristo Yesu. Bakolosaayo 1:13 nga tujjibwa mu bwakabaka obw'ekizikiza ne tuleetebwa mu kitangaala eky'ekitanga, ne tuleetebwa mu bwakabaka obw'ekitangaala obw'omwana we omwagalwa. So kakulu nnyo ako kakutegeeza. Era okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza ne tuyingizibwa mu bwakabaka obw'ekitangaala obwana bwe,
okwo kutwandise nga cross over, okusomoka okutuufu mu bayibuli kwekwo tuva mu bwakabaka obumu nga tudda mu bulala. So bino byowulira simanyi 31st cross over, 31st muno okusomoka, ebyo byonna bya bulimba. Okusomoka okutuufu bayibuli kweyogerako wakuva mu bwakabaka obw'ekizikiza ng'oyingizibwa mu bwakabaka obw'ekitangaala. So kikulu nnyo ekyo kyakutegeera nti buli muntu yenna agamba nti mwana wa Katonda akifunye nga kirabo, tetukikolera buki tetugenda mu maaso nakubanga tugwanidde okikolera. So biki ebisangibwa mu ddembe oba mu mukisa okubeera nga tuyitibwa abaana ba Katonda? Ekimu ku byo kwe kutegeera nti ffe ng'abaana ba Katonda tujja kubeera nga twegatta wamu ne Mukama Katonda waffe mu kulamula okw'ensi n'ez'emalayika ezaagwa. Bakolinso 6:2-3. Osobola okikkiriza ekyo nti abantu abatadde obwesige Mukama waffe Yesu Kristo olunaku lujja bo wamu ne Katonda waabwe be bagenda okulamula ensi eno, wamu ate era n'egyo emyoyo egyagwa oba malayika ezaagwa. Ekyokubiri ekiri mu ddembe, ekiri mu mukisa, ekiri mu mukisa ogwo ogw'okubeera nga tuli baana ba Katonda, nti ffe ng'abaana ba Katonda tulisikira eggulu, ensi empya, eggulu epya n'ensi empya, kubikkulirwa 21 paka ku Lwokusatu. Ekitegeeza gwe atakkiriza Kristo Yesu, gwe akyavoola, wano wookoma, osobola okuyingira amawanga amalala naye eggulu epya n'ensi empya byerabire. Sigamba ku bino bannabyabufuzi boogerako ensi empya mu Uganda, njogera ku ensi empya ey'abantu bonna abateeka obwesige mu Kristo Yesu. Ekyokusatu ekiri mu kuba nti tulina eddembe kati okuba nga tuyitibwa abaana ba Katonda, kwe kutegeera nti kati tulina oba tuweereddwa n'olukusa olw'okubeera nga tukozesa erinnya erya famire, erinnya eryo erya kitaffe. Befeso 3:14-15 etegeereza ddala bulungi. So bwe tugamba nti kitaffe ali mu ggulu, twogera bwe tutyo kubanga engeri gy'atuzaalamu etegeerekese nti teyeesigamye ku ki ekinnyonnyola bazadde baffe mu mubiri oba ebyokusoma byaffe oba obugagga bwaffe mu nsi muno. Engeri gy'atuzaalamu, atuzaala okuyita mu Kristo Yesu, nga tutadde obwesige bwaffe mu Kristo Yesu, ne twenenya amakubo gaffe amakyamu, ne tubeera nga tukkiriza ye yekka. Ekirala kye tusobola okugamba nti kigoberera eddembe lye tulina okuba nga tuyitibwa abaana ba Katonda, kwe kuba nti kaakano tulina ekifo mu nnyumba ya Mukama Katonda waffe eyitibwa ekkanisa. Timoseewo ekisooka 3:15. Ekirala kwe kuba nti eddembe lye tulina okuba nga tuli baana ba Katonda nalyo lizingiramu okuba nti Katonda asobola otubonereza kubanga abonereza abo bayagala. Bebbulaniya 12:5 paka 6 n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala. So nga tutandiikiriza okuba nga tumaliriza, tujjukire nti Yokaana 1:13 erina ensonga endala gy'ekoonako, era ensonga endala eyo gy'ekoonako yeeno gyegamba nti abataazaalibwa omusaayi newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. So 13 oba olunyiriri lwa 13 lwogera ku bintu eby'emirundi 3: obulokozi mwe butasobola kusangibwa, omuli omusaayi, omuli okwagala kw'omubiri, omuli okwagala kw'omuntu. So bino ebisatu tebirina ngeri yonna gye biyambako okuzaalibwa omulundi ogwokubiri.
kijjukire nti bino Yokaana bwe yali abiwandiika abantu bye yawandiikiramu abayitibwa Abayudaaya baayinanga endowooza ey'okugamba nti era n'okwenyumiriza n'okwepanka nti bo baali baana nzalirwana era baalina ensibuko yaabwe mu Aburahamu era bo baali musaayi gwe era baali baana ba famire ye. Wabula 13 mu Yokaana emu enyweza nga yo etulagira ddala nti tufuuka tutya abaana ba Katonda. Tetufuuka baana ba Katonda kubanga taata waffe yali mulokole oba taata wo yali mulokole. Jjukira nti okuzaalibwa kwaffe okwa bulijjo nga tuva mu bakadde baffe nako tekutuweesa bulokozi kubanga omwonoonyi azaala mwonoonyi. Ate ekirala ekikulu ekyotegeera tekisa kya Katonda eky'obulokozi tekigoberera musaayi gwa muntu yenna. Bwe mba nga ndi mulokole nga bwe ndi kaakati tekitegeeza nti n'omwana wange mukuba nti ndi mulokole gwe nzadde mbagirawo abeera mulokole. Ye mwene alina okwewulirira enjiri. Buvunaanyizibwa bwange nze ne maama we okubanga tumubuulira enjiri, agikkirize oba agigaane. Enjiri oba obulokozi tebusangibwa mu musaayi gwange, tebusangibwa mu musaayi gwo, tebusangibwa mu musaayi gwa kitaawo oba ogwa maama wo. Obulokozi busangibwa mu njiri eya Kristo Yesu ne tuteeka obwesige bwaffe mu ye. Ate era Bayibuli egambye nti abataazaalibwa newankubadde okwagala okw'omubiri. Ekyo kitegeeza nti tetulina bwe tweyambako kuzaalibwa mulundi gwaki gwakubiri. Ng'omwana omuto bw'ateeyambako kubanga azaalibwa ne mu nsi ey'omwoyo tetulina bwe tweyambako kuzaalibwa mulundi gwakubiri. Omufu asigala mufu, tasobola kwegolokosa. Bwe kityo bwe kyali ku Laazaalo, yalina kubeera nga ayambibwa Mukama waffe Yesu Kristo okufuluma eyo yali agenze maaso n'okuziikibwa. Bayibuli egambye newankubadde okwagala okw'omuntu, era ekyo kyenywereza ddala kyekyokuba nga etegeereza ddala nti ensonga ey'obulokozi yeesigamira ddala ku kwagala kwa Katonda. Ensonga y'obulokozi yeesigamira ddala ku kwagala kwa Katonda. Katonda yekka yagendera ddala mu maaso n'okuba nga atuukiriza ekyo ky'aba asaze otutuukiriza. Bino bye byendi okwogerako tebitera kuba nga byogerwako nnyo mu kkanisa. Abantu abasinga balowooza nti byakusalawo busazi. Naze okukaningamba kati leero musazeewo. Nze terina muntu yenna kyangamba ne tukanga bino ebintu byonna mbikooye ne ngamba kati njagala kulokoka. Okulokoka kuva eri Katonda kwesigamye ku bukulu obw'okusalawo okwa Mukama Katonda waffe. Teri n'omu asobola kwerokola, teri n'omu asobola kusalawo kulokoka ku lulwe. Katonda alina okuba nga yakoze mutima gwo ogw'ejjinja n'aguggyamu n'ateeka mu ggwe omutima ogw'ennyama, n'otandika okwagala bye wakyawanga, n'otandika okukyawa bye wayagalanga. Ensonga y'emu gy'olaba egenda ddala mu maaso n'okuba nga enywezebwa. Mu Peetero ekisooka essuula esooka olwokusatu egamba nti yeebazibwe Katonda era kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuzaala omulundi ogwokubiri. Tetwezaala mulundi gwakubiri, Katonda yatuzaala omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa kwaffe omulundi ogwokubiri kwesigamye ku kwagala n'obukulu bw'okwagala kwa Katonda. Saawoka bwe tweyongerayo ne twekkaanya ne Yakobo 1:18 enyweza ensonga y'emu. Yakobo 1:18 oli abwegamba nti olw'okuteesa kwe yatuzaala n'ekigambo eky'amazima. So kwali kwagala kwe, tekwali kwagala kwaffe. Singa Katonda teyayagala
gwe walibadde tozaalibwa mulundi gwakubiri. So si byagamba bugambi nti nenzuukuka nensala obusazi neŋŋamba ti ndokose. Ebyo byonna byokuliddemu ng'owulira. Kati njagala Bayibuli ebeekusomesa omuntu alokoka atya. So Bayibuli etulaga kulina kubeera nga kwagala kwa Katonda. Ensonga y'emu eyogerwako mu Yokaana essula ya 8 olunyiriri essula ya 3 olunyiriri lwa 8. Empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gy'eva newankubadde gy'egenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa Omwoyo, nti empewo eno ekiikirira Omwoyo Omutukuvu nti ye yekka y'alina obusobozi okulokola oyo yenna bw'aba ayagadde. Ng'empewo bw'ekunta ng'edda eno edda eri naye nga tomanyi wa gy'eraga na gy'edda, bwe kityo obulokozi bwesigamye ku Katonda yekka. Tosobola kwerokola, tosobola kweyambako kwerokola. Ensonga ezo zinywezebwa bulungi ne mu Ezekieri 3:6 ne mu Ezekieri 3:7. So bingi bye tusobola okuba nga twogera ku nsonga zino, naye kansuubire nti tutegedde Yokaana 1:12 paka 13 kyetegeeza. Tukuze nga tugiwulira nnyo, naye amazima agali emabega waayo tubadde twagannyonnyoka. Kansuubire nti essomo lino likuyambyeko okutegeera Yokaana 1:12 paka 13 kikyo kyennyini kyetegereza ddala. So nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.